Yesimbaniriza muri mutya mwasize mutya mwasibye mutya mwena mwena gye musinziza okuba nga munfollowinga eno bagita Faali TV giwano bana amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Musajja mukulu ogwolengera mu kifaananyi yakakanye ku supermarket attendant n'amukuba empi ng'oluvannyuma lw'okuba nti no baadde bamusaba ensimbi nti asasule essente emitwalo lwa gy'abadde 3 yamukakanyeko n'amukuba empi. Ebifaananyi ebyolengera byakatambi akalaga omusajja oyo gwolengera mu kifaananyi ng'akuba omuwala oyo empi. Information yakolokoosa eggulo yafulumye ng'eraga nti omwami ono yakwatiddwa, wabula olunaku olw'eggulo abasinga bakikakasiza ne bakonfaminga nti poliisi nti yabadde erimba nti omusajja ono tebannaba kubanga bamukwata era akyali mukola ki era akyali mukuyinaayina. Okusinziza ku bannayuganda abasinga ku social media platforms bavudde ne basaba poliisi ne bagigaba poliisi bane mulekeraawo okutuzanyiranga ku mutwe, mulekeraawo okutuzanyiranga ku bwongo, kubanga mugamba mutya nti omusajja yakwatiddwa naye nga akyakola ki nga akyayinaayina naye ng'ate munnange yakakanye ku mukyala atalina musango yabadde akola omulimu gwe. Lwawo omukyala ye yabadde munaye amukola ki yabadde mugamba asasule ensimbi emitwalo 3 n'amukuba empi n'amugamba omanyiira biki bayisiŋŋanyiza bingi era mukazi we twamuyisizaamu ampi awo ez'amangu era n'akaaba amaziga okufaako obufi. Mukazi wattu n'akaaba amaziga okufaako obufi. Kaakati ne munnaake baagi bavudde nga basaba poliisi ne bagigaa ekiraawo tinokukola ki ekiraawo kulimbalimba kubanga yavudde nga ekofaminga ng'eraga nti omusajja yamukutte. Musajja waabwe nti yakwatiddwa naye ate kigenza ozuuka nga tennaba kukwatibwa akyali mu kuyinaayina. Bagita Faali TV egimusubscribinga munyiga kale mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga kale. Bino byabadde kyanja ku shero ey'ekyanja. Omusajja ono gasinzidde okuba nga akola ki akuba omukyalo yempi ng'amukwala okuba amubanja naye nga tejjukira munnange kyazuse nti omuyaaye ono yadde ayagala kola kyadde agasebo okutwala ebintu nga tasasudde. Kikono omuwala yadde akola mulimu gwe kubanga kyekibasasuza omuntu ayinza kujagula bintu n'akola ki n'agenda bugenzi nagalaale mba balina okumukaliramu asasule, mba balina omumukaliramu akole ki asasule. Sebo yamukubye bw'agamba mbu ye akola mu oil simanga mu mafuta ndoza bana basima amafuta simanga mu musirikale w'amafuta simanga oil and gas mbu ye mwakola. Yamukubye sebo bw'akola ki bw'amugamba era ng'amugamba mbu ye tayinza kukola ki tayinza kugana basasula mitwalo 3 titayinza kubayaya mitwalo 3 era tayinza kukola si yinza kumuleetera kukola ki kulema kusasula. Empi ne ziruma era nga munnange agaliwo geego nti omwami nti yakwatiddwa nga poliisi bwe yakoze eki nga poliisi bwe yategeezezza mu kusooka nti ono muki nti ono omukwate tannakwatibwa kuba poliisi mu kusooka yasize konfaminga ng'eraga nti yakwatiddwa, wabula okusinziira ku kunoonyereza n'amawulire agatrendinga galaga nti akyali mu kuyinaayina. Musajja mukulu oyo gw'olengera mu kifaananyi oyo yabadde mu kavidiyo ng'akuba omuwala. Akavidiyo ako katrendinze nnyo ku social media kuba social media platforms ezisinga ate zikiriza bintu tubwe bityo ebiri violence ebiraga okukuba. YouTube tebyagala, social media platforms ezisinga tezibyagala. Ebisesinga obutambi bwe butyo abo blocking oluusi bw'oba oyagala okakozesa mu vidiyo bayinza okulemesa vidiyo okukola ki okutuuka ku social media ensonga ti kalimu okukuba akalimu okukuba. Akati no munnange mwongere okuba nga munfollowinga n'okwekuumira ku YouTube channel yange eno eya Faali TV Faali Ugedius KBTV gikosadeke RTV Uganda nawo. Abasinga bavudde nga bagamba nti poliisi omusajja omukangavule akitegere nti wali ali waggulu w'amateeka tewali ali waggulu w'amateeka
bamukangavvule wabula ate poliisi yo omusajja teyamukutte kakati binaggwira wa mwana muwala n'afuna obwenkanya omusajja nga yamuyisizaamu empi n'amulabisa baaba we bulungi